Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mugamba mutya kasubire nti mwasuze bulungi. Bwoba oli Kadaama nga wagutuvumye nti twalekanye abamu mwagambye mbusife na Bakadaama nti tuli bubi Bakadaama abamu Bamama batuyisa bulungi mukwano ejo sije emirembe gye tunoonya emirembe gy'omwana alina eddembe mulimu gwakola nga naye afuna mudde ofu n'awummula. Olwaleero lwakubiri ngenda kutambula maze okwambala ngenda kufuluma. Ndi Kadaama okitegeera kyenwanirira ndi Kadaama naye olwaliro lwakubiri ngenda kufulumako wabweru. Okyali mu mbeera ey'okubanga okola nga tolina na lunaku luwummula, tolina na budde bw'oresting nga noga bakuwadde 2 hours oba 4 hours za kuwummula weebake mutozifuna wabula nawe ovaayo ovevenga mbwabula Kadaama gasiru Kadaama gamanyiira Kadaama gavumye Bamama Kadaama gavumye baba ne betwayokedde bennyini wadde tobitegeera. Si buli muntu nti ali bubi ekyo nkiddamu, si buli muntu nti akola omulimu gwa Kadaama ali bubi, naye twabadde tulwanirira bali bubi. Gwali mbulamu bw'olivinga bw'oyagala nga nze nabadde nnwanirira omwana ali obubi atasobola kubaako kyayogera atalina kyamanyi. Mukwano gwange nze ndi bulungi, nkugambye olwaliro lwakubiri ngenda kufuluma maze okwambala ngenda kutambula. Kitegeeza nabadde sirina na nsonga lwaki ndeekaana. Era nabadde sina na nsonga lwaki nnumirira omwana ali mu kyumba atali muganda wange. Nze sina muganda wange ali ku kyeyo. Sirina mwana wa kitange ali mu kiyumba kya muwalabu ng'akola, simulina. Oba okitegeera. Kati kitegeeza nabadde sina na nsonga lwaki ndeekaana. Naye olw'okuba nina omutima ogulumirirwa, mmanyi nti waliyo abanyigirizibwa, mmanyi nti waliyo abali mu mbeera embi, ate nga nabadde nina mu kaakisenti ako akatono akasobola okubaako kyempisaawo. Y'ensonga lwaki nakikoze. Kati muleke kutumanyiira, muleke kutuvuga supiidi. Mbwabamu tuli mu biyumba, tuli bulungi, tweyagala. Mukwano weeyagala, naye waliyo abateeyagala, waliyo abali obubi. Tofuna na budde butambulako yadde olunaku n'olu otambuleko ogende wabweru, empewo z'ewabweru zikufuuweko tobufuna. Tolina budde bw'ogenda kutambulako osisinkane ku bantu. Osinkane ku bannayuganda banno munyumyemu musekemu tolulina wabula naawe owoza mbundi bulungi baleekaanidde bwerere ffe abamu tuli mulamu bwe twagala. Yesu oli mulamu bw'oyagala nga nze, naye waliyo ali obubi eyabadde yeetaaga obuyambi bwaffe. Waliwo ali obubi embeera gye twataddewo ng'oba oli awo yamukyusizza. So kati temutuvuga supiidi. Mukitegedde ate kisooka bye mutwala mugali amasaabaaya g'engoye tonsuubira nti ne bw'onansanga wabweru bwenja okuba. Okitegeera bulungi. So mu respecting emirimu gyammwe bakama bamwe mubawe ebitiibwa. Bw'oba otambula yambala nga bw'oyagala. Bw'obeera mu nju ya mukamaawo beera ng'omuntu eyajja okukola amanyi omulimu gwe era awa mukamaawo ekitiibwa. Ebintu bijja kwanguwa. So temututama. Temukola ki? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omwami wa Wakazi Voice wagambye wazze ku live yange n'ogamba twabadde tetulina lukusa lwogera oba ludda mu bakama baffe nga tetulina we tusinziira oba nga tetulina kibiina mwe tusinziira. Mukwano ekibiina kyo gwe nga gwe kyolina oba gurupu yo gyolina eyasimanya Rights for Maid. Mukwano kino tekyabaddemu ani kino kyabadde wakati wa baba, wakati wa mukozi, wakati wa madamu. Kati gwe byabadde tebina nabo bikwatirako kubanga tokolangako mu kiyumba tofuukangako maid. Bino byabadde wakati wa maid na baba na bosi. Oba okola bwa security oba okola waki wabadde oyina kutupushinga kubanga tokolangako mu kiyumba. Ensonga endala ngenda kwebaza buli mwana eyavuddeyo n'obaako ky'oyogera oluwalabu olutono lw'oyina n'osobola okuyisaawo eddoboozi lyo abantu bano ne batuwuliriza. Essaawa ya leero tuyinza okubanga bwe tuba abantu 15,000 abali mu biyumba waliyo at least 10 abaafunyeemu oba abaafunyeemu okukyusibwa. Nze nina abaana bangi essaawa zino be nina mu inbox nga n'ennamba yange simanyi baagifunye batya, naye ng'essaawa zino lyakugamba Fatuma bannange weebale nnyo weebalire ddala oba mwebale kutulwanirira. Baganda bange njagala mbabuulireyo ekintu kimu. Bino bye babagamba mbu omukozi tolina kubeera na ssimu. Sweetheart bw'otuuka mu kiyumba standinga ku magulu go ogambe nze sigenda kukola nga tebampa ssimu.
sigenda kukola nga sobola communicating na family yange ekiyumba okibeeramu wekka tokibeeramu na muntu mulala yenna bano abantu abasinga abavaayo abawozambu balina ebibiina balwanira abakozi mulaba basinga kuzzaayo mirambo gifudde kubaagala bo tebalina bwe basinziira kutuyamba basinziira ku mirambo egiba gifudde ne bagizaayo bw'otuuka ku woofiisi ng'obakuzizza ku woofiisi bamanyi okubaza ku woofiisi boosi wo n'aganze sikozesa mukozi abeera na ssimu ne boosi ne woofiisi neekukaka negamba genda mu kiyumba okoleno tewajja kubeera na ssimu mukwano woofiisi ze zisinze okutta abaana woofiisi zitutundira ddala kuva waka Uganda nga woofiisi yakutunda nga temanyi na wajja egenda kutunda bw'otuuka mu kiyumba olina kwerwanako nga ggwe omuntu okulaba nti okolera mu bulamu bw'oyagala bw'oba tomanyiimu Luwarabu genda onoonya abantu abamanyiimu Luwarabu abasobola okuwa ebigambo by'ojja okugamba mukamaawo ategeere ky'ogamba luno lwoya lwa munyindo tulwekuula ffekka abasajja bababa bagezezzaako okutulwanirira kubanga olulimi babadde balutegeera ate ekyokubiri bakazi baabwe babamanyi nti babi so muganda wange tojja mu kiyumba ne weetuulako tojja mu kiyumba n'ogamba muze bangamba bwe baba banyimye essimu nkole mukwana essimu yegenda okukutaasa essimu ye neighbour essimu ye mugandawo essimu ye maamawo kubanga buli ekikutuukako oyina kubanga okommunicatinga na ssimu mugule obusimu obutono mubeere na Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngenda kukola video bbiri, ngenda kukola video eno ng'eri mu Luganda, ngenda kukola video y'Oluwarabu. Nga nzikaatiriza ebigambo by'omwami ono bye yayogedde. Nsaba baganda bange bwenta video yange eyo mugintambulize etuuke ku bantu bano. Mu bantu bonna abaatulwanidde bababa baakoze ekisoboka, abapataani baakoze ekisoboka, naye omusajja ono yayogedde bulungi. Yayogedde bulungi. Ensonga enkulu mu byonna baganda bange ngenda ku mentioninga wano erinnya Mase mmanyi ogenda kumpalalira era Mase mmanyi ojja kunvuma naye nze siri mukazi muvumi era najja kuno ku TikTok nga size kuvuma Mase mukwano inze babbosi bange aba Omani babbosi bange abalini be nali nkolera babbosi bange wano be nkolera video ezo ze basinga okumpeereza ne bambuuza ono omuwala mu Uganda naye ntya n'okwogera nti oli mu Uganda Mase mukwano okola content ekitali kibi era ekitali kikyamu naye mukwano gwange omulungi naawe weddeko essaawa zino tulwanirira abaana bali mu mbeera embi basobole okufuna ku bulamu obulungi nabo basobole okukola mu nsi eno nga beegyeyagaliramu naye bakadaama abamu mu kisussa n'okola obusolo ne bulabika amabere n'ogateeka wabweru n'osenyeza mu toyi n'okwata brush ya toyi n'ogisenyesa tovudde ku ekyo video n'ozikola ng'oyambadde empale ezirimu ebituli no kwegamba baganda bange naffe tubeere ng'abantu abakulu kubanga tuli bazadde essaawa zino muyinza okuba nga temulina baana naye ng'osuubira okufuuka maama osuubira okufuuka omuzadde baganda bange mwenna abalina omuze ogupositinga abaana b'abawalabu abawalabu ebintu ebimu bye bayogedde bituufu naye twabadde tetusobola kudda ku sayidi yaabwe nga ffe tusinga okunyigirizibwa kitegeeza ffe ababadde bamanyimu olulimi twabadde tulina kudda ku sayidi y'abaganda baffe abanyigirizibwa naye ng'ebigambo ebisinga bye bayogedde bituufu baana mmwe boosi wo bw'aba nga takuganye takuwadde lukusa lukuba mwana we kifaananyi lwaki okuba omwana we n'omupositinga oli mu nnyumba ya mukama we oyambadde akapale akakumiimye oyambadde akapale k'otalina nawe osiza weekutte video gipositinze ku social media okimanyi boosi wasiba ku social media saba olukusa olukukkiriza okukola TikTok kubanga naffe we tuli twamala babuuza okukola TikTok nkola oba sikola nze TikTok yange baboosi bange baana mwana wa boosi wange yagiteekamu ne maama we be baagiteekamu nga nzize wano wendi kubanga n'essimu gye nnina be baagingulira ne bateekamu byonna kitegeeza be basooka okunfolowinga ku peegi yange baganda bange nammwe mweddeko mubeere ng'abantu abakulu ne mukwata ebintu by'abakama mwe ne mubipositinga n'okwata obunyonyi n'obupositinga okutta obuliri obutadde ku social media okutta envo zitadde ku social media baganda baffe naffe tukola mu biyumba naye nga mmwe abeeyambula abeeyisa obubi abakunama abakola mu nnyumba z'abakama mwe ne mubikira ku buliri bwabwe mu kikende nti yugulu Kadaama mafizeni ane maridi Kadaama mafizeni ada Kadaama kwano tweyanziza nnyo munnaayo webala otulwanirira naye era yongera obatubuuliza obagambe bababa babatulaga obusolo bw'ebikugu bo baboogerako ki batuvumidde tuli babi tuli baki tukola ta buli kimu tukiwulidde naye babaabwe babatulaga obusolo nga tuli mu kiyungu tububatuma najala akakugirayo konna kakikugu kalinga ekikonde
nakakulaga era okakugamba osimanya mama mafikoesi jigijigi mafikoesi mafi moya twajja bawa amazi fe twabakaza mukwana nakyo kibatugambireko baba batulaga obusolo lwaki batulaga obusolo nakyo balina okukimanya pressure ku pressure tebajja kakasa gundi yonna internet bagisaanikidde bali mutwogerako